Abakolosaayi essuula ey'okubiri olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Kubanga njagala mmwe okumanya okufuba bwe kuli okunene kwe nnina ku lwammwe n'abo ab'omu Lawodikiya, ne bonna abatalabanga maaso gange mu mubiri, emitima gyabwe giryoke gisanyusibwe, nga bagattiddwa wamu mu kwagala, n'okutuuka ku bugagga bwonna obw'okumanyira ddala okw'amagezi, bategeerenga ekyama kya Katonda ye Kristo, mu ye obugagga bwonna obw'amagezi n'okutegeera mwe bukwekeddwa. Kino nkibategeeza waleme kubaawo omuntu yenna abakyamya n'ebigambo ebisendasenda. Kubanga newankubadde nga siriiyo mu mubiri, naye mu mwoyo ndi nammwe, nga nsanyuka era nga ndaba empisa zammwe ennungi n'obunywevu obw'okukkiriza kwammwe mu Kristo. Kale nga bwe mwaweebwa Yesu Kristo Mukama waffe, mutambulirenga bwe mutyo mu ye, nga mulina emmizi era nga muzimbibwa mu ye, era nga munywezebwa okukkiriza kwammwe, nga bwe mwayigirizibwa nga musukkirira okwebaza. Mwekuume tewabangawo omuntu abanyaga mu bufirosoofo n'ebyobulimba ebitaliimu, n'ebiyigirizibwa abantu mu bugwagwa bwabwe bo, n'okugoberera emyoyo egy'ensi, okutali kugoberera Kristo. Kubanga mwoyo mu mubiri mwe mutuula okutuukirira kwonna okw'obwakatonda, era mwafuna obulamu obujjuvu mu ye, era mwakomolerwa mwoyo obukomolo obutali bwa mikono, bwe mwayambula omubiri mu kukomolebwa kwa Kristo, bwe mwazikibwa wamu naye mu kubatizibwa, era mwe mwazuukirira wamu naye olw'okukkiriza okukola kwa Katonda, eyamuzuukiza mu bafu. Naye bwe mwali nga mufudde olw'ebyonoono byammwe n'obutakomolebwa mubiri gwammwe, yabafuula balamu wamu naye, bwe yamala okutusonyiwa ebyonoono byaffe byonna, era n'aggyawo endagaano eyawandiikibwa mu mateeka, eyatuwalirizanga okutuukiriza ebiragiro byayo, bwe yagikomerera ku musaalaba, kwe yayambulira ddala abafuzi n'ab'obuyinza, n'abawemuukiriza mu lwatu, n'abawangulira ddala. N'olwekyo tewabangawo omuntu yenna abasalira omusango mu by'okulya oba mu by'okunywa, oba olw'embaga oba olw'omwezi oguboneka oba olwa Ssabbiiti. Kubanga ebyo kisiikirize ky'ebyo ebigenda okujja, naye eky'omugaso ye Kristo. Omuntu yenna tabanyagangako mpeera yammwe mu kwewombeka kw'ayagala yekka, n'okusinzanga bamalayika, ng'anywereramu ebyo bye yalaba, nga yeegulumiririza bwereere mu magezi g'omubiri gwe, so nga teyeekwase mutwe, omuva omubiri gwonna, ennyingo n'ebinyweza nga biguleetera era nga bigugatta wamu, nga gukula n'okukuza kwa Katonda. Oba nga mwafiira wamu ne Kristo okuleka emyoyo gyonna egy'ensi, lwaki ate mweyisanga abakyafugibwa eby'ensi? Nti tokwatangako, so tolegangako, so tokomangako, era okwo tekuba kugoberera biragiro n'okuyigiriza kw'abantu. Ebyo birabika ng'ebyamagezi mu ngeri ey'okusinza Katonda abantu kwe bagunja bokka, ne mu kwewombeeka ne mu kubonyaabonya omubiri, naye tebiriiko kye bigasa n'akatono mu kufuga okwegomba kw'omubiri.